mbalamusiza nnyo baganda bange abali ku the updates online page. Banga ddene nnyo tuludde okuwuliziganya nga nkola live naye waliwo agent issue nkulu nnyo. Buli gwomanyi nti agenda kwesimbawo ku bwabaka bwa parliament ku NUP ticket muntagingireko mubuuse. Waliwo amawulire agakagwawo buli candidate waffe gwomanyi nti agenda kwesimbirawo ku NUP ticket muntagingireko mubuuse. Waliwo breaking news aligimo ina kyepanga nolwekyo buli ayagala oba buli agenda okwesimbawo ku NUP ticket muntagingireko mubuuse. Hot update eno update yakagwawo abali ku the updates online page muntagingireko gwe buli gwomanyi agenda vuganyiza ku ticket yaffe eyaminvuuli muntagingireko mubuuse. Waliwo olukwe lugimu lwepanze sharing itamuno Mr Update live mbadde mbuze mungambye Mr Update obadde obuze waliwo olukwe buli agenda okwesimbawo muntagingireko mbegayiridde male okubawa olukwe oluliwo. Mr Update nze ngenda kubeera nga nominatinga lunaku lwakubiri lwengenda okunominatinga ku lwokubiri essaawa 4 Mr Update wammwe agenda kuba anominatinga. Mr Update wammwe ngenda kunominatinga lunaku lwakubiri essaawa 4 ez'okumakya. Bannange tagingako buli candidate yenna muntagingireko. Waliwo information eriwo eyakagwawo Mr Update njagala kubeera nga njibabuusa buli muntu yenna mutagingeko. Tugenda nominatinga lunaku lwakusatu ku lunaku lwa Mande na lwakubiri zennaku 2 ezituweereddwa olw'Emmande n'olwokubiri. Mr Update nze nonzeeko lwakubiri naye waliwo ebiina okugobererwa mu kunominatinga. Olunaku olw'enkya mukimanyi bulungi nnyo nti public holiday. Buli amanyi nti candidate ogenda kwesimbawo kozesa chance eya leero n'enkya osasule nomination fees mu banka eya $3,000,000. Actually singa kisoboka wandibadde sente ezo zisasula lwa leero. Waliwo enteekateeka gye baagala okukola bagambe nti ebyuma bifudde. Balina enteekateeka gye baagala okukola bagambe nti ebyuma bya banka bifudde kummwe abaagala okubeera nga munominatinga. Otuukeyo bagambe ebyuma bya banka byafudde ebikola ku nomination fees then bonoba tosasudde kubanjuka tuzisasula mu banka. Bonoba tozisasudde ojja tuuka eri gye banominatingira tebakwata cash okukakana nga bakulemesezza okunominatinga. Nolwekyo eno update gana amawulire bagampadde ne banga Seggirinya dira ogawe abantu bonna abali ku tiketi ya NUP immediately. Nolwekyo dira amawulire gano ogawe abali ku tiketi ya NUP immediately. Ennaku ez'okunominatinga ba candidates ziri 2. Ennaku ez'okunominatinga ba candidates ziri 2. Ziri ennaku 2. Nolwekyo mbegayiridde mwebereremu mbegayiridde muyina okunominatinga either leero kubanga bana basajja bagala tekawo nteekateeka egamba nti ebyuma bya banka bifudde bagane okunominatinga bakandidate baffe nga bagamba oyina byotazze nabyo. Nolwekyo mbegayiridde omusajja kati kyafumba. Ekyokubiri buli candidate eyesimbyewo security yo gitereze buli candidate eyesimbyewo. Waliwo enkola eriwo weebereremu bayinza okukubuzaawo buli candidate eyesimbyewo nkiddamu tereza security yo bw'obanga omanyi nti oli ku tiketi yaffe eyaminvuuli. Tereza security yo nkiddamu bw'obanga omanyi oli ku tiketi yaffe eyaminvuuli. Ba candidate me mugenda okuvuganya nabo balina olukwe lwe baagala okukola bakuwambe bakubuzeewo. Oba kiwulira bakuwambe bakubuzeewo. Mbegayiridde buli candidate eyesimbyewo. Waliwo olukwe olw'okubeera nga bakandidate baffe babawamba. Nolwekyo security yammwe mugitereze. Totambula togenda mu kifo kyotategeera tomala gejajaamya kuzunga kudda wano kudda wali
nolwekyo enteekateeka nayo weeri ey'okwagala okuwamba bakandidate baffe abali ku tiketi yaffe ya minvuuli. Nomination fees ziri $3,300 ozisasula mu banka. $3,300 ze nomination fees. Era nze Mr. Update wammwe era mwe mugenda okunkwatizaako. Eno campaign mwanga Mr. Update campaign gitukwase. Campaign gitukwase. Nomination fees ziri $3,300. Omusajja yalinyisa nomination fees olw'okubanga tayagala bakandidate besimbewo. Ezo nno sente zava ku $2,000. Zava ku $2,000 ne bazizza ku $3,000,000. Nolwekyo kumwe abagala okunkwatizaako ku nomination fees munaye mwe bange eno campaign nagiwaayo eri mmwe era ennamba ngenda gibaterawo Mr. Update munkwatizeeko tulabenga nange nsobola okubeera nga Mr. Update nsasula nomination fees olwaleero leero mbenga nsasula nomination fees olunaku olwaleero mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Ennamba zizo nzibateereddewo world limit bangambye yeekola. World limit bangambye nti yo ekola weevu gye bajjeeko naye world limit bangambye ekola. Nolwekyo asobola okunkwatizaako ku nomination fees ennamba yeeyo ngibateeddewo Mr. Update. Naye bakandidate baffe mbabuulire beebeereremu. Emmotoka gy'obadde otambuliramu gikyuse. Abasajja mubataddeko amaanyi babuliddwa okukola buli kintu kyonna kati baagala kuwamba buwambi bakandidate baffe abeesimbiddewo ku tiketi eya minvuuli. Nolwekyo bakandidate baffe entambula yammwe ekyuke. Mbeegayiridde bakandidate baffe entambula yammwe ekyuke. Bw'oba osobola nomination fees zisasula olwaleero mu banka. Zisasula olwaleero mu banka nkwegayiridde ne ssekwegayirira yonna. Nolwekyo bambi ankwatizaako waliwo ninte ange Mr. Update ngenda kukwatizaako Amina. Ennamba yeeyo wadde limit yekola. Mumbeemu Mr. Update wammwe. Mumbeemu Mr. Update wammwe. Entambula mugikyuse bwe kiba kisoboka tosula waka fune walala woosula bajja kujja bakuwambe because bakimanyi okunominatinga kwa nnaku 2 zokka kati bayinza okuwamba ne bakulemesa okunominatinga. Bannange no information nkulu nnyo. Eno information nkulu bangambye weevu ezzeeko. That's very good. Bangambye weevu ezzeeko. Nolwekyo abagala okukwatizaako ku Mr. Update ennamba yeeyo. Ennamba yeeyo naye baasabye sente nnyingi. Bangambye weevu ezzeeko ku MTN. Wave ezzeeko ku MTN world limit yekola. Nolwekyo ngambye kangende mantu bange mwe benze ntambula nammwe sikola nkola live nga mbakaabirira Mr. Update mukimanyi live buli gye nkola nzijanga nkola y'abalala. Leero Mr. Update leero nze nzize naye ng'omusajja byeyembera gyataddewo okunominatinga kwa $3,300 gyali $2,200 gyali $2,200 nazizza ku $3,300. Can you imagine? Ghetto oppressed majority ange Mr. Update kankusindikire $10,000. Webale nnyo bali eddala ghetto oppressed majority angambye kankoye $10,000 Mr. Update. Namba ye yawo ngibatereddewo. Mr. Update wammwe leero nkole payments mu banka. Manyenti ekyo nakyo kiwedde. Manyenti ekyo nakyo kiwedde. Gundi yazzeeko. Wewe yazzeeko ku MTN. Waliwo ampaddeyo $10,000. Bambi webale nnyo bali eddala nge Mr. Update bamuta Augustine ange nyinawo $10,000 lwange. Webale nnyo webali eddala batusaba $3,300 buli muntu agenda okunominatinga. Buli muntu agenda okunominatinga wa $3,300. Tulina ne bakandidate baffe abali mu up country bange Mr. Update tukoze tutya nawe asobola okuyambako ku bantu baffe aba up country osobola okukwasaganya n'ennamba yaffe ey'oku edikota. Ennamba yaffe mugimanyi ya NUP eya mobile money mugimanyi ey'oku edikota yaffe nawe osobola okuyambako. Dani Dubai ongambye Mr. Update ngena contributing $5,000. Bwe giba gituuse nga nkwebaza. Naye eyakampa asindise $10,000. Mune tewali kitono. Nolwekyo nomination yeno Mr. Update nagiwa mmwe campaign yo Mr. Update ffe tugenda okubeera nga tugitambuza ekyo kitegeeza amaanyi g'abantu. Kyekitegeeza amaanyi g'abantu. Mwebale nnyo mwebalidde ennamba zezo 2 nzibateereddewo 774,865. So yembeera eriwo Mr. Update nyina lwaleero okusasula mu banka risiti yange mbe nayo kubanga balina olukwe lw'okugamba ebyuma byafudde
waliwo science aliwo ow'okugamba nti ebyuma byafudde naye nga buli candidate alina okusasula miliyoni 3 agenda okuvuganya ku bubaka bwa parliament. Naye kyembasaba bannange mwebereremu mbegayiridde mwebereremu bakandidate baffe oba kitegedde bakandidate baffe tubegayiridde temuddamu kukola ki temusula waka mbegayiridde bakandidate baffe abesimbyewo bambi temusula ewaka eyo update mbadde nyina okubeera nga njibawa update eyo nyina okubeera nga njibawa because mujja sula ewaka abatamanya ngamba bakuwambire ewaka bakulemesa okunominatinga nga bakutidde kubanga bwe balemererwa okukugula ati sibajja kuwamba. So eyenteekateeka weeri Paulo Isoba ange Mr. Update naye ngenda kuwaayo mungambye maanyi g'abantu Mr. Update tugenda kukola campaign yo campaign yange mmwe mugenda okugikola campaign yange mmwe mugenda okugikola pozi kambategeeze nti Secretary General waffe Lewis yamaze dda okusayiningira Mr. Update papula zawedde dda okubeera nga zisayiningibwa mayinja media ngengera kuwaayo emitwalo 2 asindika wano nga nkwebaza bwe zituuka ku simu nga nkwebaza njagala kukola payment lwaleero risiti yange Mr. Update embeere wano mu kooti so waliwo atuwaddeyo 15,000 Agustini era ze munasindika 15,000 ze siringi 6 bambi weebale nnyo asindika nga nkwebaza asindika nga nkwebaza asindika nga nkwebaza nga asindika nga nkwebaza leero njagala nkole payment risiti yange embe nayo nole nga mwebereremu abasobola osasula olwaleero bambi musasule olwaleero mbegayiridde bajja gamba ebyuma bya banka byafudde ono musajja mumanyi mugezigezi mumumanyi mugezigezi Serugaya John webale nnyo akankwasa ngambye send me your mobile yiyo number akankwasa kanjikuwe abasobola okunkwatizaako Mr. Update wamwe nomination eyange ya lwakubiri ngenda ku nominatinga lwakubiri naye payments tulina kubeeranga by today or tomorrow ngozikoze nejjukira tomorrow is a public holiday. Tomorrow is a public holiday. Eno campaign mwagamba y'abantu campaign eno mwagamba nti yammwe mugenda gikole ya Mr. Update kyovolaba embeera bwegize ne ngamba kangene mantu bange mwe mumbeereddemu Mr. Update bannange emotoka muzikyuse ba candidate baffe abali ku tiketi ya NUP mumbeja ngambye ngenda kuweereza MTN bangambye eri open MTN eri open MTN kweyo MTN yo eri open abali ku the updates online page nze mobile money tekola mobile money MTN yazzeeko weevu wawade limit ekola miliyoni 3 ze tulina okubeera nga tusasula ne bakandidate bannaffe bonna abalala balina okubeera nga basasula miliyoni 3 walwanga enango wa NRM nzikirizibwa sonda munango wa NRM tosindika saagala owa NRM tonsindikira nomination fees saagala saagala za NRM munaye tompa nolwekyo nomination zi mbegayiridde kuwana ngambye wama nomination zi tulina okubeera nga twebereramu naku z'omwezi 12 ne 13 ze nominations 12 ne 13 ye next week nolwekyo olina okubanga osasula by today or tomorrow ne remember tomorrow is a public holiday by today or tomorrow by today ngeno wa NRM lekatwa wa NRM tompa zinza n'okunkuba ebisirani tompa tosindiko wa NRM tetwagala nolwekyo embeera bwetyo bweri olwa ngambye akwa ezo ziba za bisirani wamatwala nolwekyo yembeera eriwo abakatwegattako nomination fees miliyoni 3 tulina kubeera nga tulisasula mu banka olwange bakyusiza date is it true bange dates bazikyusiza badde sinaba ataago gafuna mbadde sinaba gafuna naye Mr. Update embeera bwetyo bweri owa NRM mbambi totuwa tetwagala walwange Blenda ngengera kuwaayo Mr. Update omutwalo waliwo wano Trege Uganda nenga emitwalo 5 toko to me olwageno kunsindikira ya 5 tezinaba kujja
asindika wano gwe twebaza so nsasulenze mu banka manye nti Mr. Update receipt yange njirina naye nga date gyenzigiddeko gyemanyi obulungi date gyenzigiddeko gyemanyi obulungi ennyo nga Mr. Update manyi 12 na 13 pozi electoral commissioning ekyusizaamu naye neweba ekyusizaamu payment nze kanjikole leero Mr. Update oyo wa NRM akwagalanga muntu NRM saagala NRM Tampa zibaza abisiraani waliwo atuwaddeyo meka waliwo ampaddeyo Mariam Mutesi webale nnyo Mariam Mutesi ampadde emitwalo 14 Mariam Mutesi weevu yazzeeko Mariam Mutesi ansindikidde emitwalo 14 bami Mariam Mutesi webale nnyo Mariam Mutesi nsaba Katonda akusasule musera osindise ku weevu emitwalo 14 nongamba Mr. Update za nominations Mr. Update za nominations Mariam Mutesi bambi webale nnyo balire ddala nsaba Allah akusasule musera Mariam Mutesi bambi ampaddeyo emitwalo 14 bane ekyo si kyakusaaga wali ampaddeyo gumu 10 nakisendo ange Mr. Update gumu 10 guugwo webale nnyo webalire ddala nomination fees ya Mr. Update nze ndi wammwe nze ndi wammwe nolwekyo nze ndi wammwe Mariam Mutesi thank you so much waliwo atuwaddeyo ngina nkunganya waliwo aweerezaayo akasanvu million just 3 waliwo ono Aisha Namubironga ekituufu nze ndi wa NRM naye mbadde njagala kuwaayo emitwalo 4 zinnemeredde ezo gwa NRM abadde ayagala okumpaayaana ziwe gundi ziwe opondo yofona opondo ziwe ofona opondo agulemu engoye ziwe ofona opondo agulemu engoye sagala eze NRM sagala oboli wa NRM Tompa ziwe ofona opondo Polose nakayembo ngambi out use world limit so fund mitwalo nga 15 17 bambi mwebale nnyo mwebalire ddala abankwatizaako owa NRM ziwe ofona opondo agulemu engoye wama bakatwegattako embeera bwetyo bweri abantu bange Mr. Update watusanyula nnyo kasukaali luli kewatambuza ku bannamboze amina nango wa NRM nkuweeyezanga 2 NRM ziwe ofona opondo nakisendo salama omutwalo gumu 10 gutuuse ogwa Mr. Update nomination fees zituuse webale nnyo bale ddala gumu 10 munkwatizeeko nze wammwe Mr. Update nze wammwe eno tiketi gyennyina yammwe maanyi g'abantu banaye weevu zazzeeko nolwekyo abakatwegattako embeera bwetyo bweri walwa ng'effe bakadama Mr. Update tukwagala nnyo era twagala owangula obwemupya otulwanirire bakadama nange mbaagala nnyo mobile money weevu ezzeeko waliwo ngambye Mr. Update Pan African songambye I've sent you 200 tezinaba kubeera nga zituuka 200 muganda wange zosindise message tenajja Pan Africanist Mr. Update nagambye kangende embange kino mwe mwakinsuubiza ne mungamba Mr. Update ffe tugenda okukola campaign yo amina people's campaign bagiyita people's campaign so ffe twakafunawo emitwalo 17 ze zaakafunikawo abali ku the updates online page mwebale nnyo mwebalire ddala my sister Rebecca Agaba webale nnyo my sister Rebecca Agaba yangambye Mr. Update esuuti yange kojja kolobozo ngambye dira mu 2 webale nete zinnajja dira mu 2 tezinnaba kutuuka bannange abakatwegattako embeera yeeyo mbeera ya Mr. Update Muyomba Busulwa angambye pin the number I send you something enamba zizo nazipini nzedda Muyomba Busulwa weziryawo
Muyomba Busulwa ange Mr. Update pin ze number nange nkuweyo. Muyomba Samuel Busulwa yomu ku munna people pub tukola nabo live. Webale nnyo Muyomba Samuel Busulwa kale enamba kanji kuweyo nagitadde wodda nendoza obweda temugiraba. Muyomba Samuel Busulwa enamba yiyo njitaddewo. Muyomba Samuel Busulwa enamba yiyo njitaddewo. Eno campaign mwangamba Mr. Update fe tugenda okugikola. Musa Dungu ongambye mpe namba yo. Nze wammwe Mr. Update nze wammwe. Nze wammwe. Tenze step. Kale walwange Mr. Update. Nayenga bakandidate baffe bane mu babuuse. Bakandidate baffe mu babuuse bannange mbeegayiridde. Bakandidate baffe mu babuuse. Bakandidate baffe mu babuuse bebereremu tebasule waka. Tebasule waka mu nnaku zino ezisigaddeyo bayinza okuwamba. Tebasula ewaka. Tebasule waka bakandidate baffe mu babuuse. Waliwo mwannyinaze kandabe zino ziri mmeka. Waliwo wana mbeereddemu Mr. Update. Waliwo wano mwannyinaze ambeereddemu essimu tennaleeta mannya akoze omulimu. Waliwo Kigundwani manya kanyongero getegereza Lita Kigundu. Banange Lita Kigundu manyi sente za sindise. Lita Kigundu, thank you so much. Lita Kigundu asindise emitwalo 5 eza nomination eri Mr. Update. Lita Kigundu bambi webale nnyo webalire ddala. Mumanya kye kitegeeza ekyo. Mungambye mugwe waffe Seggirinya kye wakola ku barometer. Neba ne programu ya barometer mwajagala. Oyo lwomushana naye yajja atagala ati nagwa mu mbi. Programu ya barometer mwajagala. Bambi Lita Kigundu webale nnyo webalire ddala. Lita Kigundu muntu omu atuwadde emitwalo 50. Can you imagine? Bambi Lita Kigundu, thank you so much. Wevu yateredde. Wevu yamaze neterera. Wevu yamaze neterera. Manyi Lumbuye yabakuttemu ekiraba wevu ne betereza. Lumbuye webale nnyo webalire ddala. Yabakuttemu aba wevu neterera. Bambi Lita Kigundu, thank you so much. Awonno kale. Awonno kale. Walwange Mr. Update Gulix yatugambye agenda kuwa Range Rover. Munange Gulix Range Rover tennatuuka. Range Rover tennatuuka. Asani gule ange Mr. Update kankweye emitwalo 10. Amina asani gule tezinnajja. Waliwo aweereza kwa wadi limit emitwalo 10. Webale nnyo webalire ddala. Wadi limit emitwalo 10 gituuse katikati gya katuuka. Naye tennaleeta mannya nkwebazeeko Mr. Update. Leero nze nkirimu leero kyange. Leero kyange mwangamba Mr. Update campaign tugenda gitambuza. Campaign tugenda gitambuza. Kenzo Oliki Paulo Uganda ongambye Mr. Update enamba eri mannya ki Seggirinya Muhammad. Seggirinya Muhammad. Munkwatizeeko nze wammwe. Munkwatizeeko nze wammwe. Bannange busukali bwentambuza bwebwo. Ne bannange nzani Mr. Update aina minvuli eyakawempe North. Bannange nebaza mwenna abambeereramu. Banna Uganda mwenna abambeereramu mwebale. Ate kati nakyusizaamu ogenda mu shokati olina okubanga ondeeta n'abantu bano wammanga bwaba NRM. Olina nakumpita na Prime Minister. Prime Minister yensobola okubeera naye mu gundi emu mu talk shame. Prime Minister wa Uganda Lwakana Lugunda be mulina okumpita na baabo. Abantu abampita mu show mwebereremu. Mwebereremu. Olange Mr. Update tekawo MTN Airtel kali kanjiseewo. Bambi Lita Kigundu, thank you so much. 60. Abagala okunkwatizaako nomination fees wa Mr. Update. Abagala okumpita oyina kumpita na Prime Minister. Oyina kumpita nani awo omulala. Abagala okumpita mu talk show. Mpita ne Prime Minister. Yensobola okutuulamu naye. Kasule Lumumba oyo nyinza obutatuula naye mu show. Njatambula ngende.
waliwo abantu amunga bwe nabasanga mu shonja tambulanga ngende bukirwa kereya enamba yiye ya Airtel 0704 336402 ya MTN 0774 138650 Kasana David enamba zizo nzipini nzaawo waliwo ampereza emitwalo 9 emitwalo 9 Mr. Update agenda atambuza 9 Mr. Update agenda atambuza campaign ya Mr. Update mwangambye fa bagenda okugikola mwe bange mungambye segirinya watulaze machuwa ate lwakuba moderator wa barometer yandi azamanyo obudde nali nkyabalagazi machuwa muntu nogenda mu show novamu nga toyogedde ku president wa Uganda ddako nogenda mu show president wa Uganda ddako tomugambye bantu kisobola kukkiriza mungambye Mr. Update watuwangudde mwebale nnyo mwebalire ddala nabalaze kye bayita machuwa mwebale kusiima ate sijja kuzikiza Mr. Update jengenze nkomo kula ne mindset yange okukyuka. I've changed my mindset yange yakyukira ddala Mr. Update nolwekyo bannange enamba zezo abagala okukwatisako ku Mr. Update nomination fees ya Mr. Update sofa twakawezaawo Musa Dungu emitwalo 9 zituuse Musa Dungu atuwadde emitwalo 9 thank you so much my brother Musa Dungu emitwalo 9 njifunye bulungi nnyo ngenze ensenvula Mr. Update tuwezezza kyenkana ekinana tuwezezaawo ekinana that's a good start njagala nsasulire ddala Mr. Update njagala nsasulire ddala mu banka risiti yange embeere nayo era nkubiriza bakandidate mwe nabagenda okwesimbirawo ku tiketi ya NUP bannange musasule mangu mu banka obeere ne risiti yo sasula mangu mu banka risiti yo obeere nayo bakandidate baffe aba NUP musasulire ddala mu banka risiti yammwe mubeere nayo mbeegayiridde musasulire ddala mu banka risiti zammwe mubeere nazo Dungu Augustine 15 zituuse webale nnyo webalire ddala Dungu Augustine 15 zituuse webale nnyo webalire ddala bambi abantu baffe bakandidate bonna mubakubirize basasule mu banka aliya because bana abasajja bayina olukwe lwe baagala okukola mu ngeri emu oba mu ngeri endala bagambe machine zafudde nolwekyo musasule mu banka mangu buli candidate waffe wa NUP sente bwebanga oziina zisasule mu banka mangu zisasule mu banka mangu Salongo nkyali ku live ndi ku live nja kukubira musasule mu banka mangu buli candidate waffe owa NUP sasula mu banka mangu buli candidate waffe owa NUP nkwegayiridde because waliwo olukwe lw'okwagala okuba nemesa okunominatinga bagambe nti ebyuma bifudde ebya banka bagambe nti ebyuma bya banka bifudde nolwekyo buli candidate waffe sasula mangu buli candidate waffe sasula mangu ezesatu risiti obeere nayo ate entambula mugikyuse because waliwo olukwe lw'okuwamba bakandidate baffe nolwekyo n'entambula mugikyuse Bukirwa Kereya thank you so much webale nnyo webalire ddala Bukirwa Kereya nja kukubira Bukirwa Kereya Bukirwa Kereya bambi webale nnyo webalire ddala bannange mukozese obwangu bakandidate baffe aba NUP bajja gambye ebyuma byafudde mugende musasule mu banka mbwangu Kayongo Timothy thank you so much Kayongo Timothy thank you so much nolwekyo baagala gambye ebyuma byafudde ate nga tebakwata cash ku electoral commission baduumudde sente zino ne bazizija ku mitwalo 2 ne zifuuka miliyoni 3 can you imagine from mitwalo 2 ku miliyoni 3 bannange ekyo kinene nnyo olaba nange Mr. Update nkabiridde mmwe naye omwana waffe w'Nakapiripiiti omwana waffe w'Ekabongo bannange ezo sente nnyingi Electoral Commission nammwe mulimba ekyo mwakikoze tukimanyi ti NRM ekwata
nekwata nomination fees yo nezuwa ba candidate bayo boche bakola kati jukira bategedde NUP erina ba candidate abagenda okuwangula ne nomination fees zigenda kubatawanya ne bazissa ku miliyoni 3 ekyo bakikoze bakigenderedde okuzissa ku miliyoni 3 from 200 nolwekyo ekyo mukigenderere abali ku the updates online page mukimanye sente bazidumudde sente bazongeza naye ng'ekigendererwa kyakwagala ba candidate baffe aba NUP baleme ku nominatinga kubanga toyinza kuddira esente nozijja ku 200 ne zifuuka miliyoni 3 banange ekyo tekiriyo eyo percentage mwe mwali mugirabyeyo from 200 ku miliyoni 3 eyo percentage tebangayo bannaye mbabulira mazima abali ku the updates online page nolwekyo tulina abantu bano okubeera nga tubagambako kyezo sente nyingi eza nomination fees sente nyingi nnyo ne baba ogenze mu percentage eyo baba percentage ki gena kuddeeri tawali boti eyo percentage teriyo mbabulira mazima abali ku the updates online page nolwekyo Mr. Update wamwe mumukwatize bane musasule mu budde mu abazirina musasule mu budde mu abazina kati numwa tuna bakandeti bafa abali e Kabongo abali nakapiripiti abali Wembale oba bambi bagenda kukola batya awo kati we wali bato kubanga kibina kyaffe kipya era mwe muino tukwatizaako mu abali ebweru enamba zaffe eza NUP muzimanyi eziri manya aga Daniel Oliot musobola okubeeranga enamba ezo mukola ki soko de mabega gundi nge wanji kyemba saba kyetuyinza okubeeranga tukola Mr. Update embeera bwetyo bweri abasobola okubeeranga mutukwatizaako omukulu salamu alaykum atola ndiko ka live katola so abasobola tukwatizaako muba mutuyambye nnyo naye nga omusajja bwatyo bwe yakoze terako katala kano munansonyiwa omusajja bwatyo bwe yatukoze waliwo nge Uganda obudde buzibye mu parking wengenze we wabadde wakutte ekizikiza omusajja bwatyo bwe yatukoze musajja bwatyo bwe yatukoze nolwekyo n'abasobola okukwatisaako aba edikota yaffe bambi mubakwatizeeko balabe nga bafuna nomination fees gwalina kyalina tulina namba yaffe ey'okwedikota mugimanyi eri mannya ga Daniel Oliot musobola okusindikako akasente tulabe nga tusobola okunoonya nomination fees ow'abantu baffe edi mutwe agambye nange neebuuza mazima ddala miliyoni 3 for what ate nomunaye edi mutwe zibadde 200 bazongeza bongeza nga tebagala ba candidate bafa ba NUP banominatinge ezo sente nyingi nnyo ebukirwa Kereya thank you so much olaba nange Mr. Update nange ndi mukuba mavi bankwatizeeko nezo miliyoni 3 lwaki ozisaba banno ezali emitwalo 2 akagenderere ba candidate bafembo baleme ku nominatinga kyebabadde bagenderera mu kudumuula nomination fees nga tebagala ba candidate bafe ba nominatinge enamba za office edi mutwe mpandikira ku namba za office awo edi mutwe kanziwandiike nzibatagingireko nolwekyo abasobola otukwatizaako bambi mutuyambe ku namba za feza office ez'ogwedikota eziri manya aga Daniel Oliot sindikawo ka nomination fees kaba kajja kutuyamba nnyo naye nga mu 7 ebyo byali mukola tayagala bana baffe banominatinge ekyo kigenderere ekyokwongeza nomination fees tayagala bana baffe banominatinge mubiru enule Mr. Update kankusindikira emitwalo 10 bambi mubiru enule thank you so much mubiru enule thank you so much Asani Katumba webale nnyo webalire ddala Asani Katumba miliyoni 3 for what banange ezo sente nyingi nnyo namwe abali ku commission mwebereremu ezo sente nyingi nnyo so enamba za feza office muzimanyi wala nge Mr. Update katumalirize gwe otuwe namba za office era ngenda kukola yo live ekiro
baganda baffe abakola zi live muganange penge baganda baffe abakola mwenna live mbegayiridde ekiro fena tukole live nga tunoonya yakasente ku namba zaffe ziri za office bakasindike basobole okufunira abaana baffe nomination fees abali ewala mbitundu ebyewala waliwo abali Embale abali Arua abali wa abaana abo bambi nabo tebalina ganange Mr Update bwe mundi muwano naba abaana tujja babeera mu so ekiro ngenda kuba nkola live ekiro ngenda kuba nkola live nga mbateddeko namba za office mwe abagala contributinga ku headquarter yaffe ekamwocha mukulabanga tunonya nomination fees ez'abaana baffe abali ewala so ekiro ngenda kuba nkola live namba ya office nja kuba olage mbu 3M is very little very little nga zali mitwala 2 ne bazongeza ku milioni 3 gwe kwa mwaka fananyi from mitwala 2 to 3M that's a lot of money bannange ezo sente nyingi sente ezo nyingi ne wankubadde na ezo sente nyingi nnyo from mitwala 2 ku milioni 3 nomination fees that's a lot of money I'm telling you that's a lot of money ate mukimanye kyennaku tuyina bbiri zokka eza nominations so mwebereremu abantu baffe naddala abali wano ku the updates online page mbegayiridde mwebereremu musasule mu budde mu abazirina nolwekyo yembeera eriwo maka najabu wange my Mr Update contribution please inbox the number number ya office ngenda gibasomera waves ekirungi ekyomukisa waves azzeeko naye bw'osindika nga nkwebaza Mr Update bw'osindika nga nkwebaza wala bambuza update ya Bobby Yanga naye ngenda mwogerako oluvannyuma nga mmaliriza okubeera nga nkuŋŋaanya nomination fees eza Mr Update milioni 3 milioni 3 waliwo milioni 3 muzita za kusaaga milioni 3 sente nyingi nnyo Bulendo ngambye ogenda kumpayo emitwalo 2 thank you so much Samolo amoyo ogedde bulungi abnormal accumulation of money ezo sente zonna zaaki wala ngate banka charges mutyaba ngambye mutyaba Joseph ngambye 3M yet we are under COVID-19 oyo mutyaba Joseph coach waffe angambye segirinyezo sente nyingi kitufu abantu bali mu lockdown obasaba milioni 3 eza nomination ejali emitwalo 2 banange kintu kibi nnyo kalima Edilisa nge Mr Update kankweye 15 bambi webali nnyo webali ddala muweza Benson nge Bobby Yanga I will give you 200k Bobby Yanga njaba wa update ye temutya Bobby Yanga update ye nja kubanji bawa temutya nenga Mr Update ngezaako okulabanga njagala ngene nsasule receipt yange embeere nayo mwe bange naye nga sente baziduumudde ezo sente nyingi nnyo so kyembasaba Mr Update nange ndi wano nkuŋŋaanya nomination fees abakatwegattako abali ku the updates online page Mr Update n'opufulaga Beyala Kawempe North Constituency ekyo mukimanyi n'opufulaga Beyala Kawempe North Constituency ye Mr Update mutyaba Joseph yange nawe Mr Update nange nja kukwatizaako ku nomination fees walwange Mr Update you are no longer Mr Update oli honorable Segirinya munango honorable Kyagulanyi yatugamba tetubeera na malala kadi bagimpadde naye ate amalala sinza gakola walwange Mr Update munne nasigadde Segirinya oli owammwe omukadde Segirinya wammwe omukadde kale ati sibandigaye miliyoni emwemu ne banange ezo sente nga nyingi ezo sente nga nyingi liganidde auto nangambya mu sending you $500 anna ezo bwezijja ne live mbanjijjako ezo bwezijja Mr Update live nganjijjako nganjijjako Mr Update live mbanjijjako bujja but nomination fees 3M electoral commission is yagala enamba za office ngenda kuzibawa bambi tulina contributingira ka abaana baffe era nsaba ekiro
ekiro Mr Update njagala nkole live nga ya ntekako namba ya office mutu contributingireko bambi mutu contributingireko ekiro ngenda kubachi enkola kyokka ne bagana afa abalive abalala namwe mberenga mukikola tulabenga atisi tubaka abantu ambe tuyambako enamba eri manya aga Daniel Oliot enamba eri manya aga Daniel Oliot so embeera yeyo abankwatizaako muba mukoze nnyo abankwatizaako muba mukoze nnyo wamajjami wa Bobby ogambye limaini segiri nnyo omukadde ligani datono ngambye au can I send enamba zizo nzitadde waawo ligani daton the number avoid tag the number down there, you can read them. Kimera Aruno ngambye Mr Update ngenda kuwa emitwala 5 bwezitukanga nkwebaza Maka Rajabu ngambye okay number hiyo Maka Rajabu Mr Update nsasule mbene receipt yange nsasule mbene receipt yange neba naye basajja bano balimba nali embale mu musaba milioni 3 ali aluwa mu musaba milioni 3 nakapiripiripiti milioni 3 banange abana sente ze musabyenga nyingi bagenda kuzijjawa kubanga oli aka sente bwaba akayina bwaba akayina kakozesa campaign zonna kati nga abantu mu kyawo teetaaga sente nyingi okola campaign nolwekyo yembeera eriwo abali ku the updates online page abagala okubako kyemunsindikira Mr Update naga wafiyo na ngambye anti gundi nzigale bazigudde munnange bazigudde wevu bagigudde naga wafiyo na ngambye nandi kuwadde Mr Kawanu M ne gundi wevu bagigudde wevu bagigudde wevu bagiguddewo osobola okubeera nga oteekako nze wammwe Mr Update campaign yange mwangamba mwe mugenda okubeera nga njikola mwe mugenda okubeera nga mugikola campaign yange mwakinsuubiza campaign yange mwe mugenda okubeera nga mugikola abali ku the updates online page abali ku the updates online page so embeera yeeyo ayina kyalina Mr Update osobola kimusindikira mba nkwebaza mu ngeri emu oba mu ngeri endala lwekyo abakatwegattako yembeera eriwo abali ku the updates online page wamasoso yogedde bulungi ogesegirinya ezo sente nyingi nnyo emiliyoni 3 it's too much that's a lot of money I'm telling you that's a lot of money olaba naffe wano mu kibuga zitubula ne kati omwana waffe ayina wiini ng'ali Sembabula agenda kukola atya nga wiini agirina Ligani Daton agambye my kadugalament have you received my $500 sina kyenalabye ayalinaye oli my kadugalament munaye eyali edimaster waffe bambi yafudde gwe bayitanga Kiddu bambi yafudde musajja oyo bambi yannumye eyali edimaster wa Kadugala secondary school twayitwa mukazaako erinnya Fanku oba okyamujjukira bambi yafudde kitalo nnyo ekyeyali edimaster waffe owakadugala secondary school bambi yafudde Lutaya Frank agambye yadde siri mulonzi we Kawempe ne Mr Update mpagira gwe bambi webale nnyo balire ddala so embeera bwetyo bweri abagala okwatisako Mr Update enamba zezo abagala okwatizako Mr Update banange ngenda kukolera Kawempe mwenna mutye waliwo agesegirinya sente nyingi munnaye bagala kukola batyo balemesa abaana baffe okunominatinga bakigenderedde nze nali sikyassa nga tebannakuwa kaadi munnange kaadi bagimpa era kaadi tugirina mu 5 Mr Update yowa X yakusuubiza omudidi X yani oyo ala nanamwe musesa